abayimbi bajja mu Illuminated baba nonya fame nayo bagigabayo fame bagigaba abantu wa mirundi eji buli awamu waliyo empewo oba emyoyo wegikuŋŋaanira bagabirawo fame era abasawo ab'ekinnansi abamu bagaba fame walawidewo ku Illuminati banno abayita mu mbeera ey'okubasaba abazadde n'abaana n'ebirala sitya gwe ntya Katonda n'omukutu guno abo si Illuminati abantu Illuminated abasinga obungi tebakolagana na musaayi kakati amateeka agabafuga mwagamanya mutya kuba temulina buwandiike temulina tugafuna ga myoyo gakka ofuna obubaka anti ofuna obubaka Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi komediani oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Ku MR Live kwetuli n'olwaleero amanya bampita Rima Sam oba osobola okumpita Mechanic Rabongo weewaawo nkomyewo n'omukulu abinyumya n'abitemaatema bw'obanga oli munafu ku mutima ne weegomba okubirabako fe abanywevu mu mwoyo tubireeta bigenda okutuukako gwe mwana Katonda ali eyo ng'okimanyi nti gyebiri kituufu sitaani gyali ne Katonda gyali nze bwe nzikiriza wadde yagamba nti tewali sitaani bonna b'amaanyi omu bamugabana yagabana nsi omulala yagabana buli kimu buli gwowo obulamu asobola okuyisa mu kyoyitamu naye ate omu tagaba bulamu bwankomeredde ebyo biwangala akaseera kati ne bisaanawo nzikiriza mu Katonda kitaffe n'oyo omwana wo mu Yesu Kristo eyafa n'azuukira era nga mpita mwoyo mutukuvu nuŋŋamizibwa ku buli kyenjogera kuba ye yansuubiza nti bw'ali bulawo alimuleeta nannyambako okuyitamu eno ensembi amannya gwe abadde atugobera yagaanira ddala okugogera era buli kadde nze amwanjula bamuyita Lwasama the teacher emboozi azitaddewo zibuzaabuziza abantu bangi paka binamukubidde essimu nenjagalira mu suneesune manye ekituufu kyeki abayimbi bagenda batya mu Illuminati abayimbi bagamba be Illuminati abeesibyeko nnyo kakati bagenda batya mu Illuminati era bayimbi ki nangeri ki lwaki yewe bagenda mu Illuminati abasasula obinze sirako omuntu agenda mu Illuminati n'amaliriza bulungi kakati ye bw'aba akyesiimizaamu akkiriza amalirize bumize buli gwendaba nze ndaba emboozi z'Illuminati nnyingi ngaani yagendayo gwomanyi sijja kuboogera amannya bayinza okuyisibwa mayi muleka kulimba lwaki mu Illuminati mumaliriza no listen Illuminated teyina webagigenderamu oba wali wazaalibwa ng'ojja kuba era ng'oli ekyo ng'oli mu buweereza bw'olimu so tekibeerangako nti olina okuyingira kiyingira lwaki mumaliriza bubi Illuminati amaliriza teri ku nsi kuno agenda kumalirizaako bulungi enensi nga bwajjanga okaaba ne kugenda olina okgenda nga bakaaba taso sijemaliza gyentegeeza mumaliriza abazadde babatutte abaana bamwe bagudde eddalu mwe kennyini mugudde eddalu obulamu tewali ebintu byonna obijjawa njagala okire tebakiwandiikawa kuba wagamba. Let me tell you something. The problem with you olina obukyayi eri abantu abalondemu sina bukyayi kankule mazima gwogana ogamba nti omwana wa Katonda omulamu gwenga gwoyisi gwokola ki gwosinza siboogera ani yali afudde obulungi mu baana ba Katonda
nga naye nyini omwana wa Katonda bamukomerera misumaali inchi 12 olaba yenyini yavaako akaaba yes ate mmwe lwaki mulimba abantu Mbadde ngamba kiki God Katonda jangu oyambe ensi eno teri ebyo andi byakugamba nti olina obukyayi owaiza mbunda kale mbulirayo ngaani abalabiwa omukutu guno njagala nanyini mukutu guno atubulireyo ngaani terina Illuminati gwomanyi aye toli mumanya nkiddamu kankugambe kino nkiddamu sitya gwe ntya Katonda yatutonda ffe minze naawe tomanyi Illuminati yenna aye tolimanyi Illuminati yenna ate wamumanyi oleda amaze okukola ki anti kugambye no nkugambye whatever kyonna kye bali tolikimanya ate tolikitegeera lwasaba Illuminati walewuddeko ku bantu abasadde gamba Illuminated bwe kirya nti agala kigambo kiwombese nekisingakaawo kyoyagala gweyagala tugambe nti bali Illuminated kale kati buuze kibuuzo kyo nkikuddemu anti gweyala nnyo okwogera ekibi Illuminati walewuddeko ku Illuminati banno abayita mu mbeera ey'okubasaba abazadde n'abaana n'ebirala sitya gwe ntya Katonda n'omukutu guno abo si Illuminati era bwe baba nga gyebe bali nga akakasa nti bebe Illuminati ajjanchallenge ng'omukyazi wano ku mukutu oyo gw'omanyi gw'obadde oyogerako. No, listen carefully. Abayimbi bajja mu Illuminated babanoonya fame. Fame nayo bagigabayo. Fame bagigaba abantu wa mirundi egi. Buli awamu waliyo empewo oba emyoyo wegikuŋŋaanira bagabirawo fame. Era abasawo ab'ekinnansi abamu bagaba fame. Buli ewali ewakuŋŋaanira empewo oba emyoyo wabeerawo fame. Era abantu abasinga bw'ogendawo ennyo nga bw'oyagala fame eyo ogifuna. Fame tekufuula Illuminati oba fame tekufuula Illuminated. Fame. Era fame ebaako time ya limited. Ya limited. Ennaku zino ekola 5 emyaka. Emyaka 5 oba toli yali yatandikira mu 10 kati nejja nedda mu 7 kati ekola 5 fame. Bobo oli nnomo no getting famous tosuka myaka 5. Tosuka myaka 5. Abasuka emyaka 5 temwali asukawo kati buli abafu abwolowooza ndi nafu asuse 5 bamulegaseye. Kweri fame gyafuna emyaka giri 5 gikoze ki? Abaita tambulira mu kisikirize. N'atambulira mu legacy y'ekyo kye yafuna wali. Bana abayimbi abakutte emyaka 15 ku top ng'akuba. Akozesa fame gye yafuna eri. Kati time ya fame gye yakolamu yagikoleramu ebintu bingi. Kati zezo gundi zafuna results zafunamu. Naye ngeri yeba yaggwako. Emyaka 5 gino gwagizuula otya? Njimanyi. Nze nkola myoyo. Ebbanga lyonna obulamu bwange nze mbadde nkola myoyo. Kati waliwo kye simanyi. Lwaki baasala emyaka gino? Ndowooza abantu kwagala kuwera bangi abakyagala. Kati bakendeezeeko tulabe naye nga tebawangaala nnyo. Okwewala okujjuza ensi. Andi obuzibu tulina nti fame ayina ebigigenderako. Abantu abasinga babivaako.
ninza onyinyo ndi nkugambye ene bijigenderako ne ebiseera ebisinga nti abalya mmere oba betuyita abantu beerabira olunaku luli lwe yayogerera ng'agyetaaga byeyayogererako kakati era fame abantu abatali illuminated bo baba famous fame efunwa buli muntu as long as ogisabye osobola okufuna fame naye esabwa obusabwa katonda wo esabwa naye inako malayika be bazikwasa byonna byonna ebintu katonda yabina abo buli omu yabikwasa katonda buli kintu buli item eri mu nsi muno oba kimuyita buli kitone kyonna ayinako malayika gwe yakikwasa fame malayika kyeri weeri simanya abano jimbo weeri n'ebintu byonga bitobyogera wekuniza nnyo seekuniza lwansonga nti olina sipiidi nyingi ninga ate nga tojja kikwata kati lwaki nkuddusa sipiidi gweyagala kulowoozesa bantu nti nno oli ku sipiidi yemu nange tukolere bali anti bo bajja kugumiikiriza oyogerera nnyo mu ngeri n'essiro n'enzikiriza bajja kugumiikiriza because ekiba mitendera so fame eno bagikendereza ne bagiza ku myaka 5 yakendera mu 2 yali mu 210 okutuuka 2 paka 210 yali ekola emyaka 10 ku 7 kati okuva 210 okudde eno ekola emyaka 5 kiva kukwerabira bwe wagisabirako oluusi n'obutabituukiriza bwe nampa fame nja kuzimba emizikiti nja kukyalira abanaku nja kuyamba abalwadde bingi si ebyo byokka ogikuwa otandika fuuwa bbiya nga weerabira biwasuubiza okukola ebyo weebiri waliwo abantu anti omanyi eyita wangi waliwo abagisaddaakira obusaddaakizi tumite emboozi etegeeza kati abasaddaaka be beerumbika mu Illuminati ne babuzaabuza abantu maybe kankitwale bwentyo kuba sikirinaako bujulizi kuba nze kakasa abantu aberuminated abasinga obungi tebakolagana na musaayi abantu aberuminated abasinga obungi tebakolagana na musaayi tebasaddaaka tebalya bintu ebyomusaayi bitono nnyo tolya nnyama enkokokoko ebyo byonna tubirya ebisinga obungi nze sibirya batalya nnyama no abarasita balya ennyama balya ennyama nedda abarasita no abarasita ekizibu kyolina dreadlocks abalina dreadlocks boyita abarasita no si buli alina dreadlocks nti rasita kituufu ngamba abarasita abaddala abariyo baba vegetarian abasinga obungi kati nabo bani abeerumina kyekitegeeza balinga anti nabo abasinga obungi era bali illuminated abarasita abola batalya bintu biva musaayi ojo beegendereze babeera spiritual nnyo babeera n'amaanyi ag'obutonzi nnyo babeera balyawo nga tebeeguya nnyo nsi nga bagifuna doledde mu vision zaabwe kati nga gwe ebintu ebikwemazaamu tebibemazaamu aliwo omulasa gwenjukize yakuba omugere akasepiti konkaneiba yes my brother omukubo is a rasta man by the oyo ali spiritual nenga mukambwe ali spiritual let me tell you something oyo rasta ali spiritual nnyo buchamani ayina amaanyi ag'obutonzi oh my god lwakuba abantu abamulinanye tebagamanyi abantu abamulinanye bonna bamulinanye awo balaba bonna bali ku kya rasta bati bamugenda nga buziba ebyo byabwe
si byenjogeddeko wano sazze kugera about ebyo nze ombuuzizza ku kintu amaanyi agayina nnyo agali spiritual powers azina Buchaman. Try him. Era bw'omutuuka nko mugamba nti waliwo omusajja yaŋŋambye nti olina amaanyi g'obutonzi mangi ajja kugamba yes kuba yakimanyi. So mu ngeri emu oba endala abalasita bano n'abantu abali eliminated batambulira wamu kizibu okubaawula. No newankubadde mubeera mwenna muyinza okuba nga mwenna koyinza okuba nga gwe oli maama wo nga tulya muziro ogwo olwokuba maama ogwo yeddira newabeera omulala ng'ate ye muzira ate yegweddira atagulya lwakuba yegweddira byanjawulo bitegedde. Okay, nkukikuddemu maama wange nze sirya muziro gwa maama wange kati sigulya lwakuba maama waki togulya ku lwa maama. Naye ate waliwo omulala ate nga gwogweddira buki bweddizi nga togulya lwakubanga ogukola ki ogweddira. Kati omuntu bwena bwatusanga mu kkubo n'agamba njala kulya ku mamba n'omuganzi sirya mamba ayinza okuloza bweddira ki mamba. You get it. Naye ate naye waliwo ow'emmamba nsobuga nga nawe tolya mamba era n'omuganzi sirya mamba n'alowooza nti naawe oli wa mamba. Naye nga mwenna temukola kintu kyekimu naye nga mwenna muva mu nkola za njawulo. Nga nze sikira lwa maama wange ate gwe tokira lwakuba gwe kyekyo yeggwe. So abantu aba eliminated abasinga no mulimu mwandi wabadde ogambira ku byabalasita kyenkunyonyodde nti mulimu ebifaanagana nabo naye tekibafuula bo. Kyegamba nti oyinza okuba gweddira mamba nga togirya ate nga nsigirya lwakuba maama wange gyekola ki ye naye nga tekitegeeza nti muli kyekimu. Illuminated tulegaikifusigako kasigo tugiyita Illuminati kuba omufirika ali yatugoberera muganda waffe fani waffe ali no tukimusembereza anti bono kimuvuga buli akifuna mu bubi kuba mwakyogerera bubi anti wano kitukuza nante kitukuza era kiyite Illuminated kuba kitukuvu. Endowooza Illuminated eyo yavaawa okusaasaanya ntonzi ya butonzi zinzo kwanyo gisaasaanya nazo malayika zitukkako busi tena muntu ali specified malayika nazo zitukkako busi. Amaanyi g'obutonzi bwe gagenda gakka nga bagajja ku bannabbi bagassa waliwo kati nga mbusiramu bagenda bagassa ku bantu ab'enjawulo nga gavudde ku nabbi Muhammad. Ekitegedde kati awo kyengezaku mu butonzi bwaffe Katonda bwatutonda ayina malayika zeyagenda ssaako buki amaanyi ago ag'enjawulo wabula malayika ze zonna tezikyakolera mu bwa vision oba mu real oba mu mu physical kati zikolera ku bantu zambala muntu nizikola ebyo bwa Katonda. Illuminati bano Illuminated bano manchi kozesa Illuminated bano mu bo mulimu abantu nga n'abantu abali Illuminated abalala babasomako ne babayigirako nga bali abannabbi mu mbeera ezo anti ekizibu ekyaffe nedda sibe ekiri kuba ekyaffe buli omu alina obuweereza abo bujja omuwandiikibwako muli musukkulumi kuba malayika ze zitukkako kati malayika zeesukkulumya buli omu erina omulimu gwe baagituma okukola ku nsi ya Bwakatonda. So buli omu amaanyi gayo we gakolera we gali. Kakati amateeka agabafuga mwagamanya mutya kuba temuyina buwandiike temuyina tugafuna ga myoyo gakka ofuna obubaka anti ofuna obubaka kubanga jjukiramu nti malayika ekukkako nekuwa obubaka bw'olina okukola mu buntu. Sigamba nti obubaka bwe bufaanagana n'obuli nedda buli omu anti buli omu alina loolo ye buli omu alina loolo ye newankubadde kati ffenna tuli ku nsi ya Bwakatonda gw'oli wa mawulire kati ate nze ndi musomesa okitegedde kati nze ndi wanjiri ate Dani ye wa kamera naye nga ffenna tuweerezaani bosi waffe ali omu okitegedde kati kyenkugambe naffe nti naffe emyoyo mingi egya malayika ezo buli omu alina omulimu gw'alina okukola ki okukola.
Razam Mwanji. kitegeeza nti nze wemba nkola amawulire okwolesebwa kwange kufaanagana n'okwolesebwa kw'omuntu omulala akola amawulire. Buli omu alina kwanjawulo. Bali buli kibinja bakiwa okuwolesebwa kwekumu. Anti oŋŋambye bw'oti. By the way nekino kankikugambye. Oyinza okuba nga illuminated naye ng'obuzibu bwo nti toyagala kwefaako nga to practicing amaanyi go na busobozi bwo. Naawe kikuteeka okuba nnamba lujega. Tezo okuba illuminated tekimala. Olina okupracticinga. Ba practicing bati. No towetaga kunyonyola kuba tosobutoli. Nyawarwali yeetaaga omuyamba. Nedda ali era ajja kunnoonya. Nze mbuba oli illuminated practicinga bwoba wa mupiira genda training keera ku makya kola dduyiro genda mu gym traininga. Simanyi kyotegeeza kuggwe. Kati Dani nga bwalina kamera kere ku makya ayige obwagazi bwe ku kamera eyo abususse bwalikoze ki? Kibadde otegeeza. Temujja kuba mwembe nti wayiga lenzi bulenzi nosukka ku lenzi yo gisukkulumyeko gweyo shoti eyo gikwata otya nabaga nti beerumina tebamalizawo byabuli ngaani gwe baali balabyeko. Comment section yawo mbadde nsaba mu bantero beerumina tyabamaliriza obi kwaliwo yakiŋŋambye nanga naye beerumina nga bamaliriza bubi nnyo. Ngaani agenda kubamba kubanga ajja kugamba nti gundi yali illuminated ninga talina proof. Omanyi mu nsi muno kiri bwe kiti amaanyi gano ag'obutonzi ga mirundi mingi. Kangambe sectors za njawulo kyovola nkugambye nti n'omusamize ow'ensaasi agalina era byonna abikola. Nga naye bwe walikoze bekuba kuhiiringa muntu n'amuhiiringa naawe wa Bible n'ohiiringa mwenna omuntu n'addawo n'akola ki n'atambula kuba mwenna obusobozi bwa Katonda yabuteeka ku mmwe baana be so tiyabuteeka mu bitabo bye mukozesa. Lwaki embeera z'abantu abali illuminated ziba complicated nnyo? Lwaki abantu aba illuminated lwansonga badduka speed nyingi. Speed nyingi omuntu ali illuminated ayinza okuba nga adduka kati okugeza nga nziruka emitwalo 7,770 speed ate godduka 1,800 yensonga lwaki tosobola kunkwasaganya. Ogenda okulowooza kyagala okumbuza ngoledde nkimanyi kyogenda okumbuuza. I'm sorry. So bino ebyokuba nti family zibatagalako abakyala babalekawo bafa balironire nnyo kiba ku speed yaabwe. Ng'edda kisinziira omanyi okuba illuminated ne malayika ezitujjirako za njawulo waliwo enkazi n'ensajja kati kisinziira ki eriidinga. Bw'oba oliidingibwa malayika nkazi basically oyinza okusumbuyibwa mu bakyala. Yes. Kwezza 100%. Ne bagobako. Byonna bikole naye zisaagala obeera mukazi mu nju. No ayinza obba kuwa n'oba nabo none nga bali nenga bali mu maka ag'enjawulo obalaba obudde obw'enjawulo si bye binadde routine. So lwasama mu bufunze okukisembeza abantu betuyita genius bonna ba illuminated. Si bonna genius anti nedda genius ayinza okuba nga ekintu kyogeze oba oluzungu tutegedde butegeezi. Abantu abasukkulu mu ddali guys genius mu kino genius mu kino genius mu kino byakola byanje. Omuntu ogogamba genius aba practicing kyalabyeko. Era ogamba ali genius mu kukola kino ali genius mu kukola kino ekyo kyalabyeko naye ate ffe abeera illuminated tulina kye tupracticingirako. Oduka speed meka? Mitwalo 7,770.
omwaka guno gunawerera 2026 nja kuba nzuka speed emitwalo 10 nakuba ntopiza mpeza emitwalo 10 tuwa sound empya no no nenja kweza tuwa sound empya kulaba obulako katini no nja kuba mpeza emitwalo 10 oduka speed mmeke emitwalo 7 mukasamu 7 ezokulowooza omwaka gule gunagwerako bagenda kuba bantikidde mpeza emitwalo 10 bamalayika nga katonda ayita bamalayika ne bakutikira bebaga nti kati odduka kino bakuwa update naawe weeraba tudde wali nkugambye abantu bonna abali genius mu kamera muki kubanga Illuminati era babamu ebyo bintu bibalabiddeko ne bapracticing nti oli Illuminati mu kubuulira enjiri ono Illuminati mu kusiiga ono Illuminati mu kwogera abo ba genius mu buli sekita mu bufunze abasinga ba Illuminati buli genius si bonna ayinza okuba nga abala teyali mu format ya Illuminated ali mu format ya obusamize ng'alina bajjajjaabe emisambwa gyewaabwe balewe waabwe kitegedde so Illuminati yawukanira ddala ku basamize emisambwa biki byonna yawukanira ddala toyinza bigamba ku byawukanya kuba byonna myoyo kyova nagamba nti mu kyaki tusaba ab'omu muzikiti basaala abo kubanga tulina amannya ameka abiri wabula guno omubiri gwe tutwala mu kyaki omwoyo gwaffe tegigenda mu kyaki tukitegeera waliwo omwoyo gwevugamu gwokyali mabega nnyo kyaki ne omubiri ne gugenda mbadde manyi omwoyo gutambula na mubiri Illuminati muno Illuminati wano aleka oyo mumanyi omanyi omumanyi ennaku Illuminati bo bano omumanyi aleka mumanyi tudde wali waliwo omwoyo wegubuukira mu mubiri singa mba ngenda mu kyaki okusaba nentwalayo mu mubiri gwo kanga omwoyo ngulese omubiri gusobola okubeera watali mwoyo gyonsonga lwaki nti ebiseera ebisinga abantu bagenda mu makyaki oba mu mazikiti oba wonna mu ssabo naye nga teyagenze na mwoyo gumusumbuwa n'alemu okuwona oba okuwonyezebwa oba kyenkubuuza kitategedde omwoyo okutulako ne kukusumbuwa gwanjawulo ku mwoyo gwe gwenjogera naawe gwe lwasama ogwo omwoyo guno gufuga omubiri gwo omwoyo gwange gusobola kyensonga lwaki gambye nti nziruka emitwalo 7 nti gusobola okudduka wonna wenjagala ne gudda nga wendi wano ndi naawe gusobola okudduka ngenda okumalayo ekigambo kigambe nga gutuse genda mu town egudda wano kati ngenda okigamba nga maze okulaba ekiri mu town nenjogera naye wano tubide wano tovuga speed oh god ngezaako bambi nongezaako kukendeza kubanga sanga mpulira onkoya ombowa sorry razama waliwo omuntu lwasobola okugenda mu kyaki asabe ffe abatali Illuminati abatali Illuminated omwoyo gwange ne gumbuukamu nentwala mubiri gwo kaba kufe tekisoboka anti omwoyo gufugibwa omanyi ekizibu kye tulina ebiseera ebisinga nti tugenda kyaki n'emizikiti tugendayo kwetonda kusaba buyambi naye nga obuyambi bwaffe tugenza okusaba teffe tulina obituukiriza nga noba onoosaba obuyambi muzikiti gwolina loolo eyo gikola ki nga noba osaba obuyambi mu kyaki gwolina okukola loolo eyo wegambire nti omwoyo gusobola okugenda mu kyaki n'obisaba bigende naye nga mu loolo eyo gwolina okukola ki gwolina okituukiriza ne gukuleka n'ogenda n'ekiwululu ky'omubiri olwokuba omubiri tegwagala tuukiriza biki binakolebwa n'otwalayo omubiri gwe bagusabire naye after n'okoma omwoyo ne gukuddako ogwe nyininyini ogulina okukozesa ekintu kira n'oddayo ng'olina okukikola bangi bagenda mu kyaki nga kiwuduwudu wonna si mu kyaki mu kasaala oyogerera kyaki bubi kino njogera ku kyamwoyo siyogera ku kyamubiri nkulaga kino kyamwoyo ne muzikiti ne musabo wonna
njagala tukkirize tugaane ebifo byonna byonna betwogereramu byenjogeddeko tebifuga mwoyo bifuga mubiri so ideology erituddeko kwali ntangazaamuko ideology y'abailluminati abeilluminated ideology eyo okunywera mu bantu yava mu nsi ki yavaawa yatubutuka wa obuweereza bwaffe tisi bwakuva mu nsi abasooka okukipuliikinga kino tekikwetagisa kupuliikingibwa no listen emisalaba n'amaaso abo bongerako bwongezi kino kiitagisa kupuliikingibwa kati kankubuuza erwaleero luyima olowooza erinnya lya luyima lyavaawo yani jajjawo yalijjawo ku bajjajjabe bo balijjawo naye muli badongo nnyo mwana lwaki setup y'abantu aba illuminated bogenda n'otekamu illuminati ebintu ebyo byonna wakibiri mu lulatini listen carefully likambuza lwaki obusiraamu buli mu Lwarabu Qur'ani yakka kakati ekireetera ebintu bino okubanga biri mu lulatini bano basooka okwanjuluza ensonga eno abalatini ebaddewo okuva ensi bwe yatandika naye bano ebaji expressing nga nange olwali wenji expressinze wano ku mukutugu bangi abakiri era baali agadde okyogerako nga bakimanyi nga bwenkyogera nga nawe balina okukyogera n'olwokuba nti nze nki expressinze erwaleero ku mukutugu nawe oyinza okuga nti nze natandikawo ideology y'okuba illuminated abantu ojja upgradinga ogitunda mu nsi endala yatandikira mu balatini yes mndoza bo bebatatya kwanguwa kukyabya noda kyenjagezako okunoonya anti n'amadiini era agamu agasinga abalatini abo basooka okugaganga embracinga so abantu bamwoyo nnyo abalatini abo ndowooza bafaayo nnyo okumanya nodda okukkiririza mu buwangwa bwabwe ennono n'emyoyo sebiwandiiko by'abeilluminati bonna abantu abeilluminated bonna no biri mu lulatini anti ng'abeeyo namwe mwine ebiwandiiko bya wano ebyaffe nagambe guno mwoyo osomesebwa kusinziira mu mwoyo gwo malayika ekukako nekubuli ekyokukola ki ekituufu batengezaako nayo ekitaayiza n'okifuna bambi kati gwadduka sipiri 16 tonale nakulya wasiibye anti wasiibye tomanyi nti okusala ate oba osaza ano mu mwoyo oba tokkirizibwa omwoyo tebakugambangako okukkiriza mubiri ku butalya nsibira abantu bonna abayimiridde na Bongo Charity Foundation bonna abayimirira naffe nga tujjira Bongo Charity Foundation emakinde zitwala ekammengo buli kiisa ayina kyeyateekako ettaffaali bagambe tebinagwa bakongere tuli mu kuzimba tuli mu kumaliza twagala ozimba essomero nayingidde bwe kya nnaku 40 nsabira abo bonna abaatoola Katonda ajjuze okuyaayana kwabwe emmeme zaabwe zigaziwe make it bigger zigaziwe buli kyebagala okukwatako bakikwate kabaana baabwe abawonye ebirwadde nabo kenyenya abawonye ebirwadde abawo obulamu obweyaza abawe essanyu abasasula ekisinga gwe bagambe bugambe abawe ekibagala kubanga bo buli omu alina kyayagala kangubule mazima buli muntu akuwa asabirako byayagala Katonda ekizibu leero kanjikubuulira olwaleero nakyo kankisomesa abantu teri muntu akuwa wano ku nsi nga muntu munno nga talina kyasabiddeko kufunamu Katonda anyweze essaala zaabwe zireme kutagala ekyo wali ogedde kyogamba nti buli kyomu kyeyasaba Katonda ekyamuleetera okuweebwayo ekyo kuwa muzimbe essomero eryo muzimbe n'abaana bo basula balina kye baali basabirako bagabe bagambe nti byanguwe babifuna byanguwe omulabe sitaani aleme kubinyakulako teri sitaani
alime kubabinyakula kyani kyeki emyoyo gye emibi gyeme kubanyakulako bintu bye bayayanira namwe abatannatolaba Bonchite Foundation tuzimba Kammengo omusawo tubeererawo obwana buno tujja ku nguudo ne bufunewo okubeera obwana 15 tububudabuda okuyiga okutunga nga tuyitamu ati n'ebirala so buli woyimirira nabo oba oyimirire n'eggwanga lyaffe ery'enkya bakubuza ekibuuzo bano abasumba abaweereza babeera baweereza ba Katonda ba butonzi mwe mubayita abasumba abaweereza ba butonzi lwaki okkiriziganya na kya busumba anti obusumba tekiriyo mu nze ne benzikiriza tekuba kusumba kati bano abaweereza ba Katonda febe tuyita abasumba abaweereza b'obutonzi febe tuyita abasumba bapasita abaani abalagula nagamba nti ndaba kino asindika omwoyo gwe nagukomawo weba tukimanyi omulaguzi yenna bwogenda nga omulaguzi kyoba olaba akugamba nti gweyogera kikyoyagala okitegedde kuba abaledde abamanyi either gwe mubuuze ku kikyogiridde abamanyi kyokola ki either ekikivaamu either kirungi oba ekiki oba onookifuma oba tokikole ki period nsobola okgenda yonna gyenjagala nentuuka nze kenyininyini nze atasobola kweraba naye bisigadde byonna mbiraba teri muntu eliminated yenna tasobola kulaba buzibu bwe omuganga teyeganga nga bwekigu yes Illuminati asobola okugwa mu butego ne bumumaliriza bakona muntu amabira bangi no olwamanya nokikola ng'ayagala kikutegamu olwokubanga afunyemu obujja era gyovola abantu aba Illuminati tebeefasa nnyo babeera n'emikwano mitono barona babeera n'emikwano mitono babeera nnyo mubifo ebifo nga tebaagala nnyo okubeera n'abantu bangi baagala nnyo okubeera n'ebisolo embwa babeera nnyo n'ebinyonyi ng'enkoko ne pigeon ebityo twagala nnyo okuwuliza sound w'ebinyonyi goge mazima so Illuminati asobola okukola buli kimu natasobola kwekolako omuntu yenna omutonde teyeekolako kubanga ebitira foto gwako bya buntu si bya myoyo mu myoyo tetusobola kukola nsobi ne mu mubiri tukola ensobi neffe mu ddiini gyenzikiririzaamu bwetwesabira tukutulenjegerera nebiba anti era kati gwe osobola osabira omubiri gwange naye nze sisobola sabira mubiri gwange kuba omubiri gwange nze sikolera mu mubiri mwebe Illuminati nze nganze katandike kukolesa nze gwe tosobola kwesabira tosobola kubako nakyo kubanga nze seekolera mu mubiri omwoyo gwange tegukolera mu mubiri gukolera mu bbanga era nange nsobola okugamba wakiri abaana bange bansabireko nze era ngamba nnyo mikwano gye gisinga obwe sirina mingi nenjigamba nsabiraako singa gizembeyo oba oyisaawo anti basabira nze omubiri kuba bo balina balaba byenneetaaga nze ate besimanyi nti mwoyo gwange bitandaga nti mbyetaaga kumwana Katonda ali eyo era mwana wa Katonda yekka tubadde ne Illuminati ne Illuminated tubadde lukia gwe wadde nange mbadde ne Illuminati lwasama sinasiibula nze njala kugamba abantu bange waliwo abantu abali ku mukutu guno amanga mwaleetaaze okumanya n'okutegeera ba blood nze nja kujjanga ku mukutu guno siri mu kunoonya katale ate siri mu kunoonya nti oba munoonya wabula nze nkimanyi tunaabeera ffenna wano ekintu kyaffe tujja kigusa kuba nkimanyi mwe mutya kwogera naye nga mumanyi ki kyemuli nekyemusula nako nekyemusuza nekyemweri kyemwemanyi mbadde n'omusumba mbadde ne Illuminati
badde ne Illuminated lekansiibule nina okukola ki anti kati biri byoyogedde byonna sina wembigwiramu badde n'omubulizi w'enjiri iye yaki badde n'omulonde ate eyo badde n'omulonde lwasamade ticha mwe abasumba abali eyo ndowooza mulabye bwe mulina okukwata ensonga lwaki programs zino tuzireeta bangi bakkiriza nga bakkiriza era bangi bagoberera nga bagoberera tuwa ekitiibwa endowooza ye nga naye bwawe ekitiibwa endowooza yaffe wadde nga nanjeesiimye nnyo singa nfunayo omuntu annambulula ti ddala ddala Illuminati kuba ye yagaanye yagaana okkiriza nti Illuminati nzikiriza ye yagamba Illuminati ekintu kya butonzi tekiina Illuminati asobola okuba mu kyaki asobola okuba mu muzikiti asobola okuba mu kira tebalina rituals zibakola nga bayingira nani agadde okufunayo omuntu annambulula oba ddala ddala tebalina rituals waliwo abasumba abamanyi ensi y'omwoyo abali eyo ddala ddala kituufu tebalina rituals nti olina kukola kino olina kukola kino olina kukola kino olondebwa bulondebwa bw'oleetanga omusumba n'agamba nti balina bye bakola n'abekunnyonnyola omanyanga nti oyo kyali oba toyagala binyonyola Raza oba toyagala binyonyola nedda oyo omanyanga kyakola ki kyali totekawo kikanga baana batubaze okujja nkiddamu tosobola kubeera ng'oli musiraamu n'omanya kiro ya mbizi beeyi yaayo anti waliwo abasumba bamaanyi muliriza tosobola abasiraamu wallahi njogera nga sitya mwenta katonda tosobola mu busiraamu nga yebalayira n'ogwa omusiraamu ng'okimanyi niyayo ya busiraamu n'omanya kiro ya mbizi beeyi yaayo haramu haramayini nowoba ogiyita n'okutunawo butunuzi takola ki tatunula because takina wekigola ki wekimugattirako kati oyo yakujja nga n'akunnyonnyola obuwonvu n'obukko nga tokijje ku nze manya ekyo ekyali ate ekyo kyali ye kyayita Illuminati okawuliddako ekyo kyomanyi kyabeeyita kuba abantu bangi abalina endowooza nti bayingira buki biyingiza 6 agenda kuginnyonako mu episode yaffe eddako tetugenda otandika twongere okugimanya programs zino tuzireeta zitugumye mwoyo tetuzireeta tumementera twagala zitugumye mwoyo tumanye nti amaanyi g'omubiri bwe gaba gatambula n'ag'omwoyo nagaawe gaba ffena tusobola okuyingira obwakabaka bwa Katonda singa tutwala okumanya n'okutegeera ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwaffe. Katonda n'ensi yange mweraba.